Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kakati omwami ono abuuzizza ku bitooke. Omwami ono n'agamba nti tusimba ebitooke, ne tusimba embidde, ne tusimba ekitooke kya nakitembe oba ensowe. Abuuzza nti lwaki tusimba ebitooke ebyo? Akati ssebo nja kuddamu bwe nti ebitooke byo buli omu alina okuba nabyo singa obeera n'akatundu w'olimira ebitooke, naye mulimu ebitooke ebyenjawulo. Kuba byo ebitooke bya buli omu, naye waliwo ebitooke ebyenjawulo ebitabula mu maka. Okugeza, waliwo ekitooke kye tuyita eky'embidde y'ensowe. Embidde y'ensowe ensajja, kitooke kisajja. Waliwo ekitooke kye tuyita ekya nakitembe. Ekitooke kya nakitembe kikazi. Ebitooke ebyo bibiri tebirina kubula mu lusuku. Waliwo embidde gye tuyita eya nakitembe, era waliwo embidde gye tuyita eya kabula. Waliwo ekitooke kye tuyita ekya kibuzi, ate waliwo ekitooke kye tuyita ekya nnambi. Ekitooke kya nnambi kibeera kya mizingonyo mimyufu kyonna, nga mizingonyo mimyufu kyonna bwe myumyumyu. Okitegedde? Oba n'akatooke kaakwo kaba kamyufu, kubanga waliwo ebitooke birina emizingonyo mimyufu naye nga byatula. Waliwo ekitooke kye bayita siira, waliwo ekitooke kye bayita mbwa zirume. Ebyo si bye ŋŋamba. Naye kano akatooke ke bayita nnambi konna kaba kamyufu, emizingonyo n'endagala nandoza n'akatooke kaakwo. So akatooke ka nnambi ako kye kitooke kibereberye. Kakati katwogere emigaso gy'ebitooke. Ebitooke ebisigadde omuntu yandibisimbye, omuntu yenna ng'alina w'alimira. Naye kati katwogere ebitooke bino ebyenjawulo birina migaso ki? Ekitooke ekya nsowe kye kiraga amaka nti galimu omusajja nannyinimu. Ekitooke kya nsowe. Ekitooke kya nsowe bwe muzaala omwana ow'obulenzi, emikolo gye giggwera ku kitooke kya nsowe. Okitegedde? Emikolo gye giggwera ku kitooke kya nsowe, era atwalibwa ku kitooke kya nsowe n'ayanjulibwako omwana ng'azaaliddwa. Bwe kityo bwe kyabanga. Bwe yaggyibwangako yatwalibwanga ku mutuba okulaga omwana oyo nti waakika omutuba. Okitegedde? Bbi w'omwana omuwere atwalibwa ku kitooke ekya nsowe. Omwana owokubiri atwalibwa ku kitooke kya nsowe. Kyokka ekyo tekirina buzibu. Omwana owokubiri osobola omutwala ku kitooke kya nakitembe, kuba bonna babeera bazadde. Ne bubbi bw'omwana ono omuwere era nabwo osobola obutwala ku kitooke kya nakitembe. Ekitooke kya nsowe kwe kuva olulagala omusajja nannyinimu kw'anaabira eddagala nga waliwo ebimusobedde. Era ekitooke kya nsowe kye kivaako kusowerera omusajjawulo eziba zimutabudde, era kw'anaabira eddagala n'abaana b'obulenzi kwe banaabira eddagala ku lulagala, ku luleeba, era oluleeba olwo luterekebwa ku kitooke ekyo. Lwotalabe kati bibuga kubeerawo, naye luli mu byalo. Bajjajjaffe abalina ebyalo, bitooke biki lusuku. Omwana bwe yabanga ng'anaaba eddagala oba ng'avudde mu Kampala, bw'aba mulenzi bamutwala ku kitooke kya nsowe. Ekitooke kya nakitembe kya maama. Ekitooke kya nakitembe kye ky'omukyala awaka. Era ekitooke kya nakitembe maama kwalerera abaana, era maama kwatuula ng'azadde omwana ow'obuwala, taata n'amubuuka. Okitegedde? Okubuuka omwana mukolo abantu abakulu bagumanyi, era maama atula bulungi n'alambiikiriza, taata n'amubuuka ku kitooke kya nakitembe. Ekitooke kya nakitembe kwe bateeka obubi bw'omwana omuwala oba omwana owokubiri. Okitegedde? Ekitooke kya nakitembe kya maama era tukiyita maama nakitembe. Era omwana bw'abanga agenda okusamirira lubaale oba empewo, tugambe mwana wa buwala, omusawo omuganda atwala abaana ab'obuwala ku kitooke kya nakitembe ne bateekawo amatu g'emmwanyaana ne basaba emizimu egyasigala ku ndagala okusobola okujja nga bagenda okusamira. Ne ku baana ab'obulenzi bwe batyo ku kitooke kya nsowe. Ekitooke kya nsowe n'ekya nakitembe tibyandibuzenga mu lusuku nga omusajja wawasa mukazi wo, oba omukazi olina bbaawo, mulina n'abaana.
waakiri oleka ebitooke byonna n'osimbawo akatooke ka nsowe oba akannakitembe era ne mu lubaale bwe kityo buli lw'oteeka embuga ewantu kakasa nga waliwo ekitooke kya nsowe n'ekitooke kya nnakitembe kubanga endagala zaabyo zijja kumalanga ensonga n'abazzukulu okujjanga mu mbuga abaana ab'obulenzi nga bagenda ku kitooke kya nsowe okubakozesa emikolo egyo egikwata nti omwana ow'obulenzi amaanyi ge gamuli ku kitooke kya nsowe kye kisajja era n'ekitooke kya nnakitembe tekyandibuze mu mbuga. Kaakati ekitooke ekya gonja, ekitooke kya gonja tekibula mu lusuku lwa muntu ne bwe kaba kabi naye kyandibaddewo. Ewaka abantu bandiridde nga ku gonja ebiseera ebyenjawulo, si buli lunaku kubanga gonja wabbula ate wa bbeeyi, naye gonja ku makubo bamutunda. Taata yandibadde nga ayitanga olw'olumu oba myezi ebiri omulundi nga gumu n'agulayoko emino gya gonja ng'ena ne bagitereka ne gyengera ne bagigereka ku mmere. Ewaka gonja oyo ddagala. Ewaka lwe wabeerawo ebintu oba ebizibu ebinaagwawo oba embeera ezitali za bulijjo oba bwavu oba ki, famire erina okuba nga erya ku gonja. Abaana oluusi bye basoma tebitambula bulungi ku mbaawo ku masomero, taata emirimu tegitambula bulungi, maama bimusobera waka muyombayomba. Gonja oyo mumukozesa ng'eddagala ne mumugereka ku mmere ng'abatagenderedde ne mubeera ng'ewaka olw'olumu mulya ku gonja oyo ewaka. Olulagala lwa gonja luyamba ki? Olulagala lwa gonja bwe wabeerawo ebisobedde omwana ku mirimu, akomye waka akubulidde maama baffe twabaki, basajja bansobedde biki, gwe njagalako yagenda, maama yaddiranga olulagala lwa gonja n'aluteekako eddagala n'akutwala ku kitooke kya gonja n'akunaaza eddagala oba n'olinaaba nga yeeyambisa emiramula. Ewaka waliwo obusawo obusookerwako first aid. Ewaka abazadde bano baabangako ne bye bamanyi. Omwana azze embeera emusobedde, omwana emisomo gigaanye, omwana ku lubaawo asemba naye ng'atawaayo omutima naye nga byasoma tebijja bulungi mu mutwe, baabateranga eddagala ku luleeba lwa gonja ne balinaaba. Oba ewaka waliwo okuyombayomba oba biki, taata yanaabiranko ku luleeba lwa gonja oba maama. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Olulagala lwa nnakitembe ze ndagala za nnabuzaana enkulu, era olulagala lwa nnakitembe lwe lusooka mu kyogero omwana ng'agenda okumufumbirwa ekyogero, era olulagala lwa nnakitembe lwe lulagala lwa nnabuzaana lugenda mu kyogero omwana nga bagenda okumunyiga. Olulagala lwa nnakitembe lusaaniika, njogera ku kitooke kya nnakitembe, lwe lulagala olusooka ku lulagala olusooka okusaanika emmere y'abalongo. Emmere y'abalongo bw'ogissaako olweza n'ebbombo waggulu n'ozzaako olulagala lwa nnabuzaana lwe lwa nnakitembe n'olyoka ozzaako olulagala lwa nsowe, kubanga abaana ba bulenzi na ba buwala. Era amatooke ga nnakitembe galina omugaso, galina okukola nga empogola oba ettooke lya nnakitembe okufumba ekijjulo ekyo. Bw'omala oddifuna oli waddembe okutabulamu emmere endala, n'empogola zino ne ziva ku nnakitembe. Ekijjulo ky'abalongo kyandibadde kigendamu eminwe gy'embidde ya nsowe kubanga kibeera ky'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, naye olwaleero ekibijjulo ebyo tebituukirizibwa bulungi olw'ensonga nti n'embidde ya nsowe zabbula. Wabula Lubaale alabika atulekerayo, naye ng'ekyamazima ekituufu ekijjulo ky'abaana mu mmere eyo gy'oba oteeseteese nga mulimukko n'emmere ya nnakitembe yandibadde egendamukko ku minwe gya nsowe ku abaana ba bulenzi na ba buwala. Okitegedde? Kaakati mu kituntundu ekyo gwe mugaso gw'ebitooke ebyo. Ettooke lya kibuzi litera okukolebwa ku bijjulo nga waliwo embeera ebattawaanya mu famire. Okitegedde? Mu ssente, ennyombo, abaana obutategeera ebintu ebyenjawulo ne muteekateeka ekijjulo kya Lubaale nga mufumbye emmere ya ttooke lya kibuzi. Ekibuzi kye kibuzaabuzaawo embeera ebaddewo, ettooke lya kibuzi. Era kyova olaba nti omugaso gw'embuzi, ekisolo kye bayita embuzi, kubuzaabuza mbeera. Okitegedde? Okubuzaabuza embeera, kubanga embuzi kye kintu ekibeerawo ng'enjala ekiruma n'okitwala okulya omuddo naye ng'ate kiraga gy'okitwala tekyagalayo naye nga kimanyidde ddala nti olw'okisumulula ku muguwa okitwala kulya muddo. Kati embuzi etambulira mu kwebuzaabuza, era embuzi nga wagirunze ng'olina obusungu oyinza ogikuba n'ogitta kuba embuzi temanya kyeyagala so ng'ate eba ekimanyi.
kakati embuzi ekozesebwa mu mikolo egyo okubuzaabuza embeera, n'ettooke lya kibuzi bwe lityo, lwakuba nti by'ebintu ebisinga engeri abantu gye bava ku nnono. Ettooke lya kibuzi batono abamanyi nti balifumbamu ekijjulo okubuzaabuzaawo embeera, naye ettooke lya kibuzi ddagala. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo era ebitooke ebimu abantu bye baavaako olw'okuba nga tebissa nkota nnene. Ekitooke ekya nnambi kibeera kimyufu emizingonyo gyakyo n'amatooke gaako gonna oba akakota eminwe giba mimyufu. Kyekitooke kibereberye ekya nnambi, tekyandibuzenga mu lusuku lw'omuntu, naye olw'okuba nti abantu batambula n'enkulaakulana, oluusi abantu tebakyayagala kusimba mbidde olw'ensonga nti zibala nnyo ate embidde zigula layisi. Kati abantu abasinga mu nsuku zaabwe tosangayo mbidde, agamba kyesigenda kulyako mmere nsimba kyaki, oba nsowe oba mbidde yakabula. Ebintu ebisinga obungi abantu tebakyabikola, abantu batambula na kigenda na mulembe. Omuntu asimba ebitooke bibala nga mpologoma, ebitooke ebyo ebivaamu ssente. Kakati n'embidde abantu tebakyagala gisimba nti olw'okuba embidde ya layisi ate embidde teriibwa. Ate asogola omwenge bw'anajja ogiggulako enkota nga nnamba ajja giggulako nnusu 2,000, so ng'omuntu atunzeemu ettooke alitunda emitwalo 2 oba gumu kitundu. Kati embidde abantu ne bagayaala ozisimba era embidde zijja kutuuka ziggwe ku maapu. Obuwangwa bwe butyo bwe bugenda busaanawo. Kali n'ekitooke kya nnambi tekitegako nkota nnene, ebiseera ebisinga kitegako ettooke liba ttonotono. Kati era abantu baagenda nga bakisuula ng'oli agamba nkisimbira ki ekitavaako mmere. So nga ekitooke kya nnambi babiina naye mu nsuku eziri mu Uganda osanga batono. Emizingonyo mimyufu, endagala mmyufu n'eminwe mimyufu, ly'ettooke lya nnambi ery'olubereberye. Era abasinga obungi ku mbuga zaabwe abamu bakibasaba naye lwakuba tekirabika. Okitegedde. Kakati tuyina embidde gye bayita kabula. Embidde gye bayita kabula ekola ku nsonga nga waliwo ebibulankanye mu famire. Omwana w'omu famire yabula, yatambula atyo teyadda. Okitegedde, ebintu ebisinga ebibabulako bintu byammwe bibula, amagezi gabuze mu famire. Embidde ya kabula bagiteeka mu kijjulo ky'abaana. Ku nsonga eyo ebijjulo by'abaana bifumbibwa emirundi mingi. Ebijjulo by'abaana singa mbeera n'omwana wammwe yabula, muddayo wansi, omuzadde n'afukamira ku kitooke kya nakitembe n'ekitooke kya nsowe, akoowolera mu baana bano abookubiri be muzze mufugika, n'agamba omwana wange gundi yambulako. Okitegedde, kati mu kugamba nti yambulako ateekateeka ekijjulo nga kintabuli, nga kirimu emmere ya nakitembe, emmere y'embidde ya nsowe n'emmere ya kabula. Okitegedde, n'ateekamu ennyama y'ebyenda. Ebyenda nti anoonya omwana we okusinziira ku ndaaye, era omwana oyo eryo eddagala lyabanga kkulu. Abantu batawana n'eddagala tunyookeza lino tunyookeza liri oluusi ne litakola, naye waabangawo ekintu ekiviira ddala ku ggwe omuntu ku ndaayo, kyekijjulo ekyo ekyebyenda. Abaana waka bayinza okuba balwala nnyo, abaana bakufaako nnyo, abaana balwala endwadde ezitawona, era maama ateekateeka ekijjulo ky'ebyenda. Ekijjulo ekyo ekyebyenda bagula ndannamba. Omuzadde yagulanga endannamba ey'ente nga buli kimu mwekiri, n'afumba ekijjulo ky'abaana okulongoosa endaaye. Abaana be batategeera ku kyalo, abaana be basula mu mwenge, abaana be babula, abaana be batasoma bulungi. Okitegedde, abaana be boogerako ng'abayaaye. Kati ebijjulo ebyo baasigala bifumba mu lubaale. Ate ne mu lubaale era abasawo abasinga obungi empewo zoogera ebyama bitono kati. Olwaki? Ti empewo ebyama ebisinga zaabyesigaliza olw'okuba nga abantu batambula n'emirembe, abantu ne bava ku nnono. Kati lubaale yaleka abantu alitegeera gwalimanyisa ebyo. Bino ebyama tubyogera olw'okuba omwoyo gw'eggwanga n'olw'okuzaala ensi, naye nga abantu abasinga tebakyayogera byama ebyo ebyaliwo edda. Ensonga ezisinga obungi tezaakolerwanga ddagala. Wagendanga bugenzi ku mulaguzi, omulaguzi n'akulagula n'agamba genda tugambe olina omwana eyabula, abaana tebalina magezi. Tewaabangawo bino byakusala misale ebiriwo olwaleero. Abaana kati babasala emisale ne bateekamu olumanyo, ne bateekamu ebintu ebyenjawulo
oluusi olumanyo ne balubafumbira mu mmere mu nva oluusi mu caayi. Ne kakati omulembe gw'okukozesa eddagala gwajja. Kati Lubaale agenda n'agamba nti ez'enkanankana n'ebisiki tezaaka. Kale nga bwe batusudde beesigame ku ddagala. Kati buli kintu kya ddagala. Oyinza n'okugenda ku musawo ng'oluusi empewo zo za butonzi za kwebakirira bwebakizi tezeetaagisa ddagala. Omusawo ye ng'akuloosa nti bw'onoonaaba eddagala eryo, bw'onookuuma eddagala eryo, bw'oneesala eddagala eryo omusale, bw'onootwala eddagala eryo n'olibikkira mu kamooli ku dduuka oba n'oliteeka mu seefu ojja kukola. Abantu abasinga obungi mu maduuka gaabwe oba ku mirimu gyabwe ddagala kufuna bikondo. Okitegedde emikisa giganye, bakasitoma tebajja, ddagala kufuna bikondo. Balabira awo ng'ekikondo tekimuyambye. Okitegedde so nga Lubaale bwe yali anyiga yagamba nti kale ez'enkanankana n'ebisiki katulabe gye munaakoma. Okitegedde kaakati olwaleero omwana bw'abula bakuwa eddagala likume oba obuliddwako omuntu wo. So ng'edda mu bajjajjaffe balina emikolo gye baamalanga nga bagimanyi. Era nga jjajjawo mu kyalo abagamba mukole ekintu bwe kiti oba muteeketeeke ekintu bwe kiti. Edda ku bika oba tugambe we mweziika ku kijja kyammwe ekikulu wabangawo ensonga ezimu ezaatambulanga. Bwe mwalimanga ekijja baagulangayo ekidomola ky'omwenge ne bayita n'abataka ne bafumbawo n'emmere ey'ekijjulo oluusi ky'abaana nga tewaliwo byesittazo. Okitegedde nti ate emmere gye bafumbye ate mwetadde mu by'okusamira biki. N'abataka ne bajja mwalimye ku bagenzi bammwe, emirembe ne gibeerawo. Okitegedde abaana ne basobola okukumibwa nga ku lujja nga si benzi, omwana n'afumbirwa nga si mwenzi. Olwaleero akaana olusuna obubeere mama waako takafaako, ye yennyini yakatwala mu katale n'akagulira obugoye bummini, obupale obukola figa. Akaana ne kabeera nga kali mu P4 naye ng'abasajja bakalaba figa kweri. Abaana olwaleero booleka mangu nnyo figa zaabwe so ng'omwana ali mu kibiina kya kusatu. Abalenzi ne batandika okukalaba ng'era akalaba ddala kalabika kalina akasolo katuuse naye nga mwana muto. Edda Lubaale yakuumanga abaana nga n'entumbwe zino zaatika n'omuliro ng'omwana mukulu ali myaka 16, 17 naye ng'akyayota omuliro ng'abeera nkoto wa kyoto mu kwokya kasooli, kuvumbika lumonde, kugenda ku luzzi, engoye empanvu, ebisikaati ebigazi, bulawuzi engazi. Omwana oyo ne batuuka omulabira omusajja nga n'ebyabasajja tabimanyi, nga n'ebyamaka tabimanyi, nga n'ebyensi tabimanyi. Okitegedde kati Lubaale bwe yalaba nga mwaniriza eby'ekizungu, disiko, biki, mitimbagano, ebintu ebyenjawulo, Lubaale n'agamba nti ez'enkanankana n'ebisiki kati buli nsonga yonna yeesigamiziddwa ku ddagala. Eriyo n'abantu abatambuza Lubaale naye nga Lubaale yali mu katundu ka lubereberye nga takkaanya na ddagala, takkaanya na kulagulwa. Olw'okuba nga ekiseera kino Lubaale yaddayo ku lubereberye. Kati Lubaale asinga aluma abantu si wa ngoma, si wa kwaza, si wa kuŋŋaana kusamira, si wa famire. Lubaale yaddayo ku lubereberye, Lubaale wansi. Lubaale bwakutambuza mu ntabaalo gy'ogenze gy'osanga baganda bo. Okitegedde nti olubereberye buli muntu yabanga muganda wo. Akatuntundu k'obuzaale ke kaleeta ekitundu ekyokubiri okugamba nti ono muko, ono nazaala, ono maama, ono muganda wange. Naye olubereberye terwalimu kyesittaze ekyo kubanga abantu abaasooka be bazaala baana bannaabwe era ne beewasanga ne basobola okwala mu nsi. Ensi bw'emala okwala baateekawo ekituntundu ekyobuzaale gy'emisambu emizaale ku mwaliro ogwokubiri. Olwo ennyumba zitandika nva mu nnyumba ya gundi. Mu nnyumba eyo towasaamu mukazi oyo oba omuyita bw'oti, omuganda atandika okuyiiyaawo ekintu ekyo. Okitegedde ogwo gwe mwaliro ogwokubiri ogutali mukyamu nga mutuufu. Naye olubereberye akatundu k'ensi kati abantu ke batannamanya nti Lubaale abaluma yaddayo ku lubereberye. Akatundu k'ensi gy'ogenze gy'osanga muganda wo. Kyova olaba nti bwe mukuŋŋaana nga famire Lubaale tatereera. Mukuŋŋaana nga mutijja ne mutinka nnyo ne muteekamu ssente, abatunda ebyabwe ne babitunda ne basamira Lubaale oyo naye tatereera. Era ne bwe mukola ebirungi bitya muyinza okwekanga nga mwewalanye, mwongera kweyuzaayuzaamu, temukyakkaanya naye nga buli kimu mukikoze. Essabo mulizimbye, ente mugiguze, ebintu bya Lubaale babibawadde nga bw'obitunuulira bituufu. Mulimu abalina ebintu byabwe nga bituufu naye nga Lubaale ate agaanye okutereera. Lwaki? Nti Lubaale omutendera mu abalumira si gwa famire,
si gwa kika, muyinamu omwana aliko ng'embeera za Yesu oba ng'embeera z'abannabbi abaasooka. Omwana omu aliko akalambe ak'olubereberye, era ng'omwana oyo alimala kutambula mu nsozi nga talina baakika oba mu mbiri, n'amala ensonga z'olubereberye n'alyoka adda ne mulyoka musamirira lubaale oyo. Era lubaale oyo bwe weekwatakwata n'ab'ekika tatereera. Okitegedde? Era okuggyako ng'ab'ekika bakuyambye buyambi, ng'oba olina olusozi mw'oli oba oli mu ntabaalo, okukuyamba ng'okukwatirako mu bya ssente naye nga tebali naawe. Ab'ekika balina omutendera kwe bakoma, okugeza bayinza okuba Mukasa abayita ewuwe oba kumubikka, oba Bulamu abayita ewuwe oba kumubikka. Awo ab'ekika mutambulira wamu. Kyokka ebituntundu bwe